Neka tokolo kumacho okolo tebakuzukusa. Ebyadonga nakatandika. Namukuta kumachani kati blood winatuuka. Naneba kananyini mabula ku amala kungoba. Wali asoja bali experience kwawe. Babayi, kusema mbunamala yokumpi n'omwezi. Nga butavayo nane chali wange gommanyi. Omubuuza lero oye natali wange gommanyi. Lero asulandeje. Kinchali kasubi. Lero ali kubene gogenda kuseguka bwotyo. Kumbe sasa rent kali mama baya mtegutinga mami wendeje ngasoka avumba yo week nene baza mukama bine bivamu amkadi wachuka era kuno bodenze nonya muntu wakusitulingana ye amkadi wachuka na ye mama mtu nabida natukitseda aho ngatu akatandika ngano kwasule wo mukazi sawa 12 kati nange fuluma kati nnombeerawo ate watu mpade transport tovao Mufu siba ngatompade transport. Naye okola emirimu kubanga kulese waka oyira kusimula okoza ebintu. Kati nze ni experience mukoza nikaza abakazi. Wano wakati wadugala nnyo wano. Wendi kwato jikunya bwenti. Nza no kulikanga kijuiziza ate sibyovu. Oba omumanyi. Nabike cyangwa manya kati wano naina na bamami banga abenjawulo. Nega ngamanya mami ono muchafu chafu. Irango wabinuna sigenda. Wabigalo nebirala eno sikola ki kali ngoyo nikayebwe ngikwata ko mugama iranga wabage na mugama byampeyeza eriyo oba white detergent nampa nengula nendikwata wakati bwenti nesoka muntu amanya kozo lugoyo bo mulaba kali sokola bwoti nze nkwata bwenti ne bwenti tuzeno yenika no okola ne bwoti kati nze ebyo kati atenga mpada one dusu wakati baga mambo we genzeri kwebuuza abakazi abozi ngoye bakimpo Sawayiwansa yazdala baba kibikyebyo bagala kuwulira mazima nawe jika akola kwebuuza ku bakazi abali experience abakulukulu abo omukazi omukulu mmene niwe bange badde ali ku lujjuliro nga jjula bwati neemoocha takwata mu mazzi nakwata ebyadda ng'obonyabonye munsi y'omukwano nze nfumbye experience njulina nange ndagenda kubanoonya ne connection zambula nga basaba ssente basaba ssente kubanoonya naye byabwere kubanga baba baagala content obadde kisinziira Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Nanange enseno si nnyangu naye abantu abamu bajja kufiira mu magulu nze nkubuulidde. Anyways, guys, welcome to Love Life. I'm Peter Doreen, and yes, Doreen Asasura, the channel. Era nga nkomezaawo omuntu wammwe shawa ali wano era ino obutamatama buli oba yogera n'abandi ndaba messages eyadulu ya sente shawa sente nze kintu kimbaka mwenye konse kintu kimu sente ekiri wano so munange shawa soka munaye weyanjule okay leo tweyanjuddeko lero munaye weyanjuleko koko katono tukola mukonge tukola nga bokola ku radio before nze mbako byange gwe notandika so munaye ladies and gentlemen but today the one and only shawa oweddalu nasooka mumanya nga ayambala gomesi nga ayina pink hair bwali ofa kinensi kati sense nti ame top 10 no kubaira owenjawulo mu bantu abalala top 10 comedian akabiri ke walina ko weekend siko ina leero bekaba ke kamocho siza mu fashion okategedde mbukati wetegereza yes ekintu kyagala kikuseeza ekyamazima naye shawa bannange naka kunyimbiramu kale soko nyimbiramu nga tunatandika nti ebirala kola Doreen naye akantu ako tokagaba ebirala kola Doreen naye akantu ako tokagaba era akantu ako kashawa kantu ki
Akachungwa. Shawo lichisi. Akayimba kali composed by Suleiman. Nenga akayimbira nzi direct. Era mwingina Suleiman, you know, their birthday yo. Dumunjagala mukuletere. Mbadde ndi wakikola leero. Naye mbadde nkwataganye. Mbadde njala mukuletere nga nsonga kye muleesa. Amanyi otubera mu mukwano. Oba obera mu relationship n'omuntu. Oluusi olina okubaako obuntu bw'oyongeramu. Bizitwandise spices. Omuntu oyo kusika omutima gwe. Ebisera ebisinga omutima gw'omukyala abakyala batondebwa nga tebaagala wabula nga tubasomesa okukola ki. For example, oyinza wandaba bulabi era nkimanyi tonjagala. Naye ate nze Shawa wemba na interest gy'oli nina okubaako ebintu byenkola okusendeekereza emmeeme eyo. So kati kitegeeza obadde ogenda kuleeta Suleiman ayimbiremu wano. Suleiman akuyimbiremu. Akulage nti oli wanjawulo mu bakyala abalala. Doi ni watu chimanyi nti Maria akusinga Neema naye bisigadde mu bwadro. Soka nagala omukazi ayina amaaso agali weegati. Diringa erivaayo ebya ddala si comedy. Naye Shawa badda Shawa bakuwanye ne bagamba babona Shawa ina line. Okimanya abantu bagambye abavubuka bulinga kyoyogera nga bakiwandiika wali. Mu comment section. Bampadde line. Batubadde line. Anti omanye episode ebisinga. Abasajja ba Uganda. Not even Uganda. I think Africans abasinga tebanyi kukwana. No, asajja amanyi okukwana ne kati sente zoonoonye ebintu. Abakazi temukyagala kuwulira ebyo. Era mukwano mwagala kuwulira kigambo kimu sente. Ne kati nze Shawa ate enkwana ya kati nga gwe Jolly Doreen. Kozesa ebintu ebyo. Bigambo na ki. Ate ku lugugu ngenda kukozesa ebintu bisatu. Ekisooka. Ngenda kukozesa gye tuyita Pythagorean theory. Pythography theory. Kitegeeza ki? Mu math tewabisoma. Mbijukira but I mean wano kitegeeza. Kati mu bulamba fo bwa bulijjo ngenda kukozesa ekigambo. Ekigambo kinagenda okuneeyimirira nkozese ku ssente. Lero ino obusente sirina bungi ndi mubuka ye atandika obulamu. Nza kungredingira mu bundiza abakasuko bali abasajja bakoze ssente. Ne ku kintu kyenjagala asookuwawo omubiri. Nga nakwagadde doyini ne wamama lalo batebaga cementing asogate kako netalazi. Wallahi billahi ta'ala. Okusika omutima. Nenkulaga nti olaba nzimbidde bajjajja abaafa amakaaga bange olubereberye olugwo omulamu atambula akyassa. Kitegeeza Mukama singa abansituddemu amadango kiriza tubeere baagalana mbangenda kuzimbira golofa. Ojuke omulangira Ssuuna akayimba kayimbira gundi. Nja kuzimbira ebula y'ennyumba kalina. Nteekeko Doreen mama erinnya lyo. Nteekeko buli kalungi koya nkusanyuse nga neebaza Mukama eyappa kye nnina. Naagenda nga nawe kuba oli pate kuba mbambaza abalungi gwe bosingayo. Oyambala Doreen bambi n'onyuma nkubuulire olabika bulungi. Owunya bulungi. Lwaki bwenjogera mba nsimbira nti mbuwera kawo olina ssente baamu kazi bangi balina simaire embi. Nze kyenjagala ku basajja abaavu balina ebigambo Mukama tagaba bibiri nanti ate era amateeka g'obwavu kunyirira nakuwogera ssente zibule tosobola kwogera tosobola kwambala tova negezaako neneralist sirina nenyambalako obulungi naye tugenda funa ku radio sikuswaza ng'oyambadde woti ndairo mbadde ku byamangu mangu ngondera kipayopayo naye kulimba kubi Doreen okulimba kubi era tobudde mbyokusaaga buno obudde Shawa ku myaka 24 gye nnina mpeza 25 October. Ng'okyali muto. Ndi muto. Just nakera okuyiriba n'ensi. Ku myaka gye nnina emito oba emikulu. Ngulubye n'ensi ebintu ebisinga birungi mbadde mbiriddeko. Ebisinga owulira ng'obiriddeko. Senene nziridde baziwaana okuwooma. Omubisi gw'enjuki ngulidde. Obuva mu nsi ez'enjawulo mu Bawarabu. Perfume ez'akabinzi ekubye. Mbulayo ekyokulya eki. Kyekirwa. Kisitanaba kutesitingako. Ekyo nga singa mba kitesitinzeeko Mukama ne wantwalirawo ngamba nti alhamdulillah. Ku myaka 25 ekyo kyogenda okuweza. Nedda mukwano nkyalina okulivinga obulamu olina okuzaala. Ekyo singa nkiryako. Anti ekyo we nnaakirya ngenda buba nga sse byonna. Kivaamu ebibala ebirala. Awo ne wanaantwalira. Ogala okumanya ki? Olunaku lw'olimpaako. Totawaana. Simanyi mpise musambwa. Si musambwa ate ogusingako. Nakutya n'omusamba nakulaba nga mulenge mwali muguyita mumufaaki. Anti nga twagala kati bakuvaayo. Era mu interview gye twakoze eyokutaano gwavuddeyo kikene nagukolako interview. Ne gwogera omusamba. Gwogera one on one. Ne gugamba mugwagala gwe. Ne nkugamba mbugunjagala ne mugamba nze nina omukasi gwenjagala. Yes tandaba kunzikiriza video official naye nina essuubi. Bible egamba nti Katonda aliwo mu nabagumiikiriza. Even Roma was not built in one day. Kimanyi osobola okuŋŋaana olwaleero kubanga oluusi bintu byogerera mu kamera.
but I know we'll go off camera doing so kunkwatira ekisa nze Doreen sina bazadde nga bonda ne woobera ng'oli mukwano totawaana ekisoboka nankubulidde ne bompa Kampala yonna sisobola shawa kyokoyina ebimu ebirungi definitely ndi mulungi I know myself sitagenda basajja kumpaana ekibi kyonna kiri kimu oli mulungi ate weemanyi of course nepanka nnyo mbukyoga kankubuuze kakyogambe n'abasajja ogana okunkwana byebyo kubanga n'olugezigezi yes olugezigezi naye ate mbadde manyi muwetaaga abakazi abo abalina kugatita batya alina ku standards abemanyi mukoye yeah that's point ndowooza tandika okulaba nga nze ngwirana naawe kubanga bano abaana betusanga mu bbaala osika ku kutu najja njala nnyo omukazi ampa obuzibu ye nze naye tubeera mu kikolwa kya mukwano njala nnyo omukazi oyo nga mbanga aleeta n'asingika okitegeera mbanga ali munda nembanga gwenkosa n'abanga ddeeno bw'atyo okitegeera nga mpa obuzibu nange ndwawo okutuuka bavagini abo ne kati omukazi ono bw'ajja oluyingidde bw'oti omanyi mukoka akukuta mangwe naawe oluyingire eri omaliza okoze eki n'omukazi jja kumukuwamuko mu buzibu kati gazi enjala zo Doreen ezembadde ennyingidde n'ontaagula muno bw'oti njagala nnyo oyagala bakukwagula njagala nnyo njagala nemba mu mukwano ng'asigazza embale abaffe yes nemba mu mukwano ng'asigazaawo embale omusaayi n'ontaagula kati ezenjala ndaba ozirina kakati munaisha wayogedde ku ya virgin nezijukira omuwala wano ku TikTok yampereza message actually mu inbox naga Doreen njagala shower ayina emyaka 23 ate oli 25 literally n'agamba ne sente zireke yali ready mugende for a check up era agambye by the way as if shower is not fine simanyi kyabadde ategeeza ndi mulwadde andabikirako simanyi kyabadde ategeeza as if shower is not fine mulabikira nga alina nkumuunye nina buno obwaffe anda baganda babweddiza buno obwaffe aganda baagala ebirungi naye kati sirimu mulungi mbu buno obwaffe n'agamba I will pay for that check up and tell him we shall leave the 400k he promised. I just want to prove him wrong and may he recover well. Bambi. Banange. May you recover well. Sikitegera. Namba yapadde namba era ngena jibobo ngena jikwa. Mpe namba yenjogere. Ne mbanja gala. But we prove on her. Oyagala mukubire sawa zip? Nseka mukubire. Mukubire tulabe. Tumota tumukubire. 07 8 etogisoma bajja ebye ebijja mukubira banange njagala kumanya what kyategeeza not file bunde nabeewulira buno obusimu bwa Itel nene munange bwe bikola emirimu kano newobeera mu jamu ne bakatwalozaawo hello je baleko mukwano ono njogerako ne Athena oyogerako ne Shower nsazeewo okubira is it okay twogeremu oli fine kati anti Doreen angambye like you sent her a message n'omugamba oyagala tuprovinga ekintu ekyo tulabe naye maama provia maama sigugula anti kakati jukanze nataddewo emitwalo 4 njalolooze ku mitwalo 4 Athena that's a lot of money nze ngamba teri muwala ku myaka 23 ali virgin and the only way you can prove it to me nga nze kennyini nkyekeberedde cause medical kits zirimba osogena mu ddwaliro ne bakugamba nti oli mulamu ng'oli mulwadde oba ne bagamba oli mulwadde ng'oli mulamu I've once tested for HIV akuma ne kandaga obuntu bubiri okugenda okukebera ewala nga kandaga akantu kamu okuddayo okukebera ewala nga kandaga obuntu buna okitegeera kati what is which tugenda mu ddwaliro cause nsomye message wano ngugamba nti Shower seems to be not okay like sitegedde kyo badde otegeeza obadde otegeeza ki gynecologist yakola ati ye nakebera kati obuzibu bwenna nti nze ndi musajja muganda ndi wa hand zone
You cannot prove me wrong with a gynecologist. Oba ni gogambye njagala tugende where you feel safe. I'm going to use my money. Oba we got Serena, since it's going to be the first day, we make it a record. Tugende ku Serena, I will pay for the room. Chamazi limitwalo nga 3. Then I check myself. Nze na thermometer ekebera. At least it's all about okay with the Doreen. Ate Doreen yana kebera. I'm not really give it to her. Okugira agundi. Huh? I'm not okay. You're not okay. Kitegeeza olimba, you also not virgin. Kozi nze wenkozesa thermometer yange owulira kuliko akabubi akabaako wenjijjayo wenti ne kajjirako mba mmanya sigenda deep just nze manja yakulaba kabubi ako ebyo abasawo sibeesiga tola nkoba fumya DNA ne bagamba omwana woono nga si wuwe kati kale kati nze ngamba kale byo nga tubitadde ebbali ya wate ate nze wemba njagadde mbeere omwami agenda okubeera ow'ekijjukizo mu bulamu bwo ekintu ekyo nze nkikole officially kubaako experience gye nigamba sigenda kukulumya erya ddala nze mpulira eddoboozi lyo ne mmanya kikula ky'omuntu ky'oli ate okusangira omuwala ku myaka 23 nga kyalinga gino kitegeeza oyo omuwala unless nga obulwadde bakuzaala buzaazi nabo naye oba mulamu ate omuntu gwe bazaala n'obulwadde tasiiga era ne wasiiga talwaza nnyo wangi si kusomesa anti tugenda sooka twekereze nze sina buzibu kunkebera oli museyazi oba oli musiyazi kati ogenda kugikuuma mpaka ddi kati no wali odetinzeko neomala ne boyfriend obbanga ki nga nemumala ebbanga nga mwamala bbanga ki nga talya ng'obusajja bwe bukola ngamba mwamala ebbanga nga temwegatta nga obusajja bwe bukola obubwe watafunamu kale tugambe oba essanyu ng'omukazi tasobola muwa ssente ze nemugamba nze ne ssente ze tulyoke gazirizo nange nja sikyaleero kati osaafuna lunaku ki ojje ku interview tubeerewo nze ne Doreen naawe tugendeewo omusawo tukonfaminge ssente zo nzikuwe wadde waziganye kuba nze ssente zo nzirina saa njagala omuntu atatya kamera kuba kati how can I prove nensi njagala emanyi kuba nze ndi ku kigambo nkakasa teri mukazi alina mbuzi ku myaka gy'ogamba nagamba 2 mugu ngamba 23 kuba nze nkimanyi bulungi n'abaana abamu embuzi zibavaako nga banaabanga bato ngamba otya mbu emyaka 23 namugamba ngenda gikola mu Desemba naye nze gye mbala gye nina oyagala eveko mu Desemba namugamba nina 23 ziwera mu Desemba onajja tovola ba account baiso kati obeerawo wenkolera wembeera obeera kuba yagaho wembeera wenini okay
Kibeera Kawempe. Kawempe. Naye nga nkolera Mityana. Kati nze when Monday, Saturday ova Mityana. Ku Sunday lwe nsobola okubeera e Kawempe. Kati tukole ddi kuba njalo je nkutukebere. Sunday is okay. Tujje ncha? Enkya? Andi ncha Sunday. Leo lwa mukaaga. I'm menstruating. Otidde tolina blood tolina. Oli mu please nsindikira screenshot. Nsindikira screenshot nkakase blood. Poli apera kebera. No, gira peas bakulaga. Si. Anjala screenshot yongolaga oli mulad. Wamasina. Nenga tijja kuba beta ne kukola Sunday dako. Wama my dear. Ono Dorine kakati mkwano. Wamanze I'm in support of njagala okume your virginity. Neweziba even though to some 30 years kume your virginity. Yabana nawe. Wama keep your virginity. Wama toiza bigambo byono Dorine goliko. Awoza ali 30s. Tagala kufumbirwa. Komana. Twaga Kale gwe mbadde sikofodde ko ne wotafumbiwa ne kati wabya debe ni ate. Sibwagala ntoba mbugoba naye tunze nyongeza ne wemba ngulina ne wemba ngulina. See achievement wama. So let me ask, like omuntu wakukwana omugamba nti ama virgin, that's your first thing, yeah? Osirika. Ate guys, how guys are fast these days. Nga basabiriza kati ngono shower. Ya atandikirawo. Nze omuleka bulesi mpaka bwako wanagenda. Kati kambuze yo nga fala. Kati oba virgin osika. Virgin wasika? Yes. Wasika ti wose ko musaite gujje. Awda sava ko ngosika. Ebintu bikogali. Obulabo omukazi ne wanaza bunaza mwana bwati n'ama. Mbuzi egenda kati olokusika. Wamma ne. Ne wamango wakola kiriya. Ina feelings aina. Oli kiriya. Wamma ne feelings oina, but that doesn't mean. Nze sigambe mujatu dating nze just ebyafeera we. Nakasagamye. Matugenda kunonya one Sunday and he has to come with that 400. I have the money. Fine. Ngenda zikwata sentence ko. Nja kubera wa gynecologist to prove I'm proving it wrong. Anti ayino kujja mu camera. Definitely, yeah, I'll be fine. Oli fine. Yeah, it's okay. Nze kasamba oja bao. Sasa bagenda ziria. Kale tukole ku Sunday. Tukole next Sunday nja kunonya. Tukole next Sunday. Kale my darling. Ubero ota vagina atenga basika. Sente agena zikulyako. Azije siganye kulya sente nenga mba abaga memba ali vagina katato amageza agagenda okusika asikirani. Bagayo no mgashi ngabati tagira. Gende tali. Ebi akifere nayo. Tega kunga bambu kati nedda. Tali ali vagina. Ajjawa amageza gamugamba ndi kangende nseke. Tibabigira mu primary abasinga secondary, you know that. Ngate tuli active. They tell you that. Really? Yes, akugamba. Nganze nene besanga abakazi myaka 23 munga talina. Anti munange depends wakulira abama mu masomero babikolerangamu. Abamu basenga bawe babikola. It depends. Kali bedoli ni watandikirako. Nze nedda simanyi sijjukira. Ina chemanyi sina chenzijukira shawambako soko ngambe. Valentine eri wano. Oyina plan ki? Wano bategese kuyaya? Sinategera kiri kuyaya negera kunonya. Ntiwandi waliwo band. No, Valentine. I'm planning to surprising omuntu gwenjagala. Omuntu gwenjagala? No, omuntu gwenjagala. Kyaside kiri kimu. Nagenze ku TikTok. Nenkola research ku men surprising women. Nagenze okizula abasajja ebitundu 7 wade disappointed. Abasajja bitundu 7 wade disappointed ngabagezako ku surprising abakazi. Abakazi mubeerawo ng'olina enkumulitu y'abasajja nenga mwabo inako gweyagala atya. Ate ekibi kiri mu mukono kiri kimu gy'okoma okwagala omuntu batakuliiko.
Ye lwaki? Kati ndi wano simanyi ku lunaku olwo ki ekigenda okuddawo. Kati ndimu otidde ndimu kutya njagala okusurprise. Yes. Nabisasudde. Nebuuza mbi muwe will I not be disappointed? Nze kyendowooza because I'm doing it in camera. Kata buzibu. Kirenga ne proposal mu camera. Nze nziti amba njagala zibere private, proposing mu private. Kitaza bwe tukola private abaso kukkiriza. Amamba yinza okukkiriza abamu. Ne wabaganye. Oboswadde weka. Who cares? No ngamba kati singa gwe Doreen omusajja jana ku surprise nga ku Valentine yinza okukkiriza. Baba oli mu sentence twala. Like okiza surprise sente njagitwala. Aina mukwedde ekimulinga kirimo sente. Kalizo kenchitwala. Kati ebya feelings zigwamanyi. I take the money my dear. Nakadde muno omutima ne balloon. Kuliko omutima bwe gutogwa red. Mama Doreen. Ne balloon. Olino. Simayagala kwagala red call. Ayuna mbiweereza gwe. Wakalya. Oyogana kwagala red. Mimbi wange sudi mane ngasuna nga nyimba. Obasinze nnyo bonna obulungi n'empisa amazima ate gwe nnina obuyimba nze bambeezaawo my school era muyimba mwogera wewulira ninakwatanga ekitabo nempandiika Westlife send me the pillow when you are mine all of me kati my blood nga yimba n'omukazi gwe njagala nga tayinza kugaana ng'oteekako dedication wali dedication nekawandiika ne muyimbira abakazi baagala obayimbira ng'oteekako flight tu tamu sina ddoboozi naye mba nyimbira omukazi embeera gondi Liam Allahu Akbar sina mukazi kuna lenyimbe nga mambisha wododooma oluva ku simu oh my god this guy I see in the next America's Got Talent kimanyi oba lwaki ate abakazi bayaye nzono omukazi yanimba nga tuli mukoona ngamba shawa simanyi muli Banyarwanda kozi kiki nimba olina akayinda akalaalo bwe bulimba mu bakazi n'ekintu kyembadde njagala asinga abasajja okulimba omukazi yasinga okulimba abasajja mulimba shawa teyasinga bakazi kulimba mulimba true story teyasinga mukazi kulimba shawa ate mukimanyi kino twagala nnyo okulimba kati mukikozesa nonimba kumbe biva wano kati andi kiriwo kiti omusajja okulimba omukazi kukuma mukwano kategede that's the theory behind kukuma mukwano kukuma mukwano mwabakazi mutambulira mu lies wenkugamba amazima olusoyinza obutakola ki obutakukkiriza banensigalawo obuyinza okusigalawo naye nga osegera n'omukazi bagala kubalimbiikiriza amukazi abiranga mwana muto omwana omuto weyeekona wanene akagere n'omukolawo oti afiiringa nti awonye naye ng'oba okoze eki kati yemwe abakyala kyova olaba nze shawa buli kyenjogera gy'oli njogera kyoyagala okuwulira mba sagala kunyiiza naye ng'olimba mbadde siteesetese kimuli kya ssente naye ate wundaze nti kyoyagala kyengenda okukola kati kusooka nzikiriza because mbadde simanyi Doreen kyakolaki ne kati kentegeddera ngenda kukwata kimuli kyange kya ssente nkuweereze nzigireko ogirako kukola ki naye oli ngoba onaaba onkoze bubi kwa Doreen ogirako kukola ki kola olunaku lwe njagala okwatula ensi emanyi babanye nti biri serious nti ndi serious naye tunuulira amaaso gange olabi lwali kyendaba namaaso Shawa, you're stupid. Agaye bino bwine eyinde ey'ekiraalo omanye ennyindo eri bwete egazi bwete ngamba like tosalaba nti ndi romantic ndaba obanga abadde ki omanyi bino bano nga bano abalwadde b'emisujja nga amaaso gagwayo yegwe nno kazi nga taakwagala naye nabbiri abazungu bagamba nti Rome was not built in one day step by step naye dina kantu kenjagala okugamba ku bakazi abatambula nga tebalina nnika lwaki bagamba n'abakazi sinasi bonna kati njagala kulabula kuba nze nange mbadde mmanyi nti kiryoko omukazi otambula nga talina nnika okukwanguyiza process bagamba ziba bugumya ziba butula maidiya kikyamu olaba ebusega awo nga ova ebusega obuyingira nateetanga ku mafuta ga toto nze bisega manyi ku roundabout nokali kangereze ng'ova enateete odde ebusega wakati awo mafuta ga toto waliwo ne park waguddewo accident just yesterday but one nene kubira simyonga eri off waguddewo accident gayi wa taxi yazze ng'ava mu bitaala by'e Nateete adda Busega owa boda ng'ava Busega adda Nateete ng'owa boda atisse omukazi kaakati
mwaba okajja jama obudde bwakangwezi omuntu abapa kukana kola ki ayagala kwanguwa taxi yavudde ine kuba omuyayi wa boda kinene ejjembe kigadi nemukuba omukazi boda ne yefuula weight oshagede omukazi tiyabadde munika nga tayambadde akasikati kati ni bwe kati omukazi bwe yagudde ya Philippines wati n'atuula ku muliro gwa boda ne gumuyingira jukira ate ogwo omuliro gwade kusigala gwenyoola kati nga buli gwenyoola ate omukazi bambi yaba akola ki oshagede kati ngamba osanga singa bayabadde ali mu nnyika oshagede omugundi gwamuyingidde direct aye ne gusigala nga gukola ki yes wali tumedeke mu accident okola accident tosalinya bridge oli osigala olinya muliro kati ne oli yasigadde omuliro gukola ki nga guli munda like inside the woman atenga gwenywa ne bambi nozo mukazi alikade munyankole kweddo omuliro gwenywa begutenga te bambi yafulumya ki era ababaddawo bonno bedda basaba butambala nga they are waiting abatobye ni mba sagera bana manino oli serious wabodi adamu vuga nava musoko sigala mu ngato ngamba bibito sebidungi kusere bisinga yabona yabagamba era mbo kitufa bala tebambala mpale ne olona basajja batambala boxers lwachi mwe kufa boxer nze nange oli musizambala wanji tata boxer lwachi to yambala kaita kasezi lwachi to yambala kale kasezi akasezi lwachi to kamba abasajja okwambala akasezi kisinziira tekiba kiteeke kuchika kitya omukazi aviwaka n'atayambala nikanga azireseeyo fa abasajja osoba ne peya za boxers nga 5 omusajja kati nganzi ne olasina wena peya za boxers ze boxer meka nya peya it is 2 ngaina peya 2 ngaina boxers nya kyawa na boxers peya nga 8 naye bwe ntandika okuzambala soza nyambala nsula muki mu bucket kati wezigwawo ngakolo toyina nankuba akasezi era gyo negendereza bwe ntambula nga nkola nnyo bwezi olumana kasabudde akasezi munda temubaamu kaki munda temubaamu kantu akabika omulalu nekyo nkikola nze ebyo bitera kunzikako mu budde bwankuba oba noozoza ne zitoba ugamba yenfa tuka twambala zino zijjiini onaalabira naye banaye nawe kaswaza lumumba nawe ndi bwenti oba kagwa kakutuka munga tunkutama ate saati nayo negenderako weight wandi wo muwale mupega direct yatunga mulwatikawa olabye so kufa basajja obutambala boxer tekisi kigenderere tingenda kera kumatasha wangambi sigenda kujambala simanye ndio tasimanye embugu ya wabaawo kozi kubanga kyemanyi boyambala boxer kuyamba nako kwa buli musajja agaba mwina okusiba zipu mbwaliwo buli omwanyumya pain eyo zipu nga yali ekutekola you know so kati I have a feeling to boxer eyambako ndanne mukwano gwange bamuyita alali teyali mutali alali si mutayiti yali mutayirire originally zipu ya mutayirira genderi nebalesha wolimba kati nge mutayireta nawe ekwatako katono bangamba just katono nebaluma uliza kisinzira that's why you kwambala boxers kisinzira alali teyali mutayirire ngali neche kutache efere bisinga yitwa tudefa basajja bwetuti omusajja wo aidha agweno oba na agweno sasa abira wakati webati oshagedde kofa batayirire kati alali kagweno neru n'olukuta lusigala nga lwekwatidde ono wansi ate nga ali mukasezi teyambadde ki enkuba yali etonye nga light ayuzeza boxers kati alali aba atudde bwati mulaba mugamba alali zipu yekanga okwa bwaliwo abantu emabbali agala agisibe mu bwangu weyasika kwagendera ku luliba era alali ne kati balowooza mbo kati alali waba afunye omukazi namubuuza kwa ekireba kye kyonna kyavaako omukazi amugamba ndi mugisu yentayira yaffe yabagisu naye nga bambi zipu yamukola ki ije ddala zipu yamuyiza era nzo enakwemba nayambadde akasezi ebiseera ebisinga gundi yange nkola nnyo ntula nnyo kano we katika makanse oshagedde nteguni newebeegeza zipu olaba nti empale edda wamu kinyanguyira okukola ki zipu mbi nnyo etana okutta I know ate kati abasajja abakola tubalaba nnyo mu makubo bagule musajja na nga bakola bata amagulu sibe bati chechi bakiganye like wana wazitowa andi okola batya okola akwata oba balanga abe
nakwata bwati Tekibashigana. Abamu gwa muze kalinga yakimanyira. Abamu okyo simuze obonga binene. Bole abasajja balina ebintu nga abikyusa. Ate ona sajja atambula nnyo akwatidde wano kati. But that is it's tekinyuma. I know. Tekinyuma, it's disgusting. I know. It's disgusting. Ne kati wali ameda ku district z'abasajja. Gwistring. Z'abasajja. Yambala ya mukazi. Ate district yambala ya mukazi tesobola kutuuka. Oliriza. Nze gwistring nayambala ya mukazi. Ate ne bankwata. Mane yakukwata. Nina omukazi ewaka. Owulira kakati ngenda mu bwenzi. We ngenda mu bwenzi tukola bya mangu sharp. Tumaliriza wano mu kumaliza. Akazi balina omuzigo batera okukola. Nabayambala boxers affe. Okategedde n'atambula mukaawo mulooji naye tawula na dairy. She's feeding you. Wetwamala mukazi yayambala ki? Boxer. Nze mukononya binyambala awo sibiraba nayambala G-string. Bwenti nzira ye katutuuka ewaka ngenda okunaaba mama w'abaana ayimiridde bw'ati mu mulyango. Okweyambula nga ndi mu G-string. Okuzannya firimu kyantaasa bingi. Nambuuza kikyo oba mubwezi temugamba ne gwe. Tusobola kumanya nti ndi muzannyi. Tuva mu shooting. Tuva mu shooting. Kyokama nani badde n'obugira nga blood tagambba. Nga akatima akakuba. Ate kana akagundi kansala muno weeka. Kati nzina onajjamu engoye nkutama bwenti. Saba dinko ninga mutunudde mu direct. Era nenyamba nnyo abasajja ogenda mu bwenzi twala obudde bwo musawa y'okwambala awo. Kyekimu n'abakyala. Nze nina nnika z'abakazi 12 ewaka. Bazirekayo. N'agyerabira. Bazireka kigenderere. Agyerabira. Wama bagambe. Bwe bagamba no tubyerabira. Abakazi beerabira. Tubitekayo tugenderedde. Bya milioni 2. Tulekayo mbwengoye tugenderedde. Olusiwerabira. Nze abange bemmanyi balekawo nga yeerabidde. Anti agenda okuva eri bw'ati nga pressure. Oshegeera. Pressure nga nene tali wange gwe mmanyi bamuyita Julius. Ebiseera ebisinga abakazi agenda okwegatta n'omukazi nga taddawo ebbaafu y'amazzi. Julius yalyako omukazi n'ababukira wansi n'amyasa. Omukazi nga alina okugenda atuulemukko bw'ati ng'ali mu steam. Bwe yeeyiwa y'amazzi ng'abugumye mu gisu. Kali wange Julius n'ennamba ye era bamunoonya asobibawa. Era ye waka alina bokisa z'abakazi nika z'abakazi ziri 38. Buli mukazi gwalya amudiwanika wali n'amuwandika erinnya nti Stella n'agissa ku page. Nti bw'okomawo bambi kimuyamba ku gayi just alina omutima omulungi nti bw'okomawo kimuyambako nti waleka wano ebintu byo. Nakubuza gwani nti Stella najja n'akebera bw'ati n'akwata n'akuwa. Segeti. Ne kati baide kati mwendeka olugoye kale bade kigenderedde olugoye biki ngo ngambe oli boyfriend wondese waka racho o panicking ngo yagala mbikweke anti kisinziira lika papa basajja omuzannyo gwaffe tuzannya pool osegedde kugamba kulemesa okukwana kubanga kuzannya pool ate owekinamba oya saboti wotebedde wekola ki so nonya omuzannyo gw'abasajja ogw'okukwana asinga emipiira emingi yakola ki abakazi bamenya emitima kati doyini nze olaba ebbanga lyemmaze nga nava mu mukwano nguddamu leero oguddamu leero yes ddala mukwano nguddamu leero doyini nze ebbanga lyemmaze nga nava mu mukwano omukazi gwe nasembayo okwagala teyamenya mutima kuba yasanga ate gwe baagumenya dda yatwala kalulu sina kalulu katolera mutima sawa zino gwakomyewo sina mutima sina kalulu kati ogera mwaka za kigo yagala kwagala kussa ku kibumba anti mmanya bunti at least ntisika n'enkirya sibira mwawo ebyadda so kati lero ogenda kugwa mulaavu naawe neba ngamba nti tumagala nnyo kukwana mu Valentine gundi mani muri bayaye mu Valentine mu gundi ya Feb tumagala nnyo kukwana ekyo kiri ku basajja abanaku anti asajja abanaku balina believe nti njagala omukazi twazi Valentine agenda kunsaba kino ansabe kiri tukuwa list no kati nze nga shawa manyi nti omukazi aweebwa omukazi muliro omukazi otamufukaamirira omukazi muliro otagufukaamirira tegukola ki tubanze shawa embera mu mukwano mbeera jento ate mbeera mwetowaze doyini nze muntu asooka okwagala omukazi nga newangamba kumwoleza nnika ng'omwoleza kati doyini gwe nkimanyi olina business schedule olina ogenda ku radio olina ogenda wano olina ogenda wali kinzijja coach no really kinzijja coach doyini okubanga ondekedde obuntu bwo
Nemboza. Ku muntu gwenjagala. Mboza. Ngoli romantic. Romantic. Nze Then nayaba ino koleza. Nene butanjoleza. Gwa Nze sewa South Galo. Ali nga bwe yagambye. Nze wemba nkwagadde n'obulungi bwo nkwagalanga muntu n'ebirimu gwe munda. Ebyokugulu ne wabwira abantu bibogera sikola ki. Kyovala banze wo nkwagala. Siza bigambo by'abantu. Bera jempitira. Oyo mukazi tojja musobola oyo nebina baby kanga mbugamba nti enkulu tenywa kati ate njala nnyo omuntu gwe nabya naye mukwano nga nsomesa kubanga nze nkuze kutuuka wano nga nayiga bye baana baliwo kitegeeza nkyayiga nabingi nange ebisikola ki ngana kusomesa ng'omuntu akusomesa anti bagamba nti nze nkuze okutuuka nayiga nayiba nabakola ki kitegeeza nti njala omuntu gwemba naye Doreen oba n'obutukawaanya ngeri gye watugamba wano ngutino okola ki ntino buli muntu literally buli tribe buli kala buli chi obiseyo meaning oli mukulu literally in that department okitegeera kati oli mukulu gwe ino kuyigiriza ozalwa cho omuntu asoma nafuna degree nafuna diploma nama nafuna degree nama nafuna masters nama nafuna PhD anti kweyongerako kitegeeza nemba nti abadde amawanga gugonna njala ate nkole ki kati lwaki batwala kudatinga bali mu age bracket yo mu 20 nti ate nze ngenda okubasomesa obudde sirina ate basasula they don't pay Doreen nga twagudde mu mukwano naye nkimanyi ono sente zofuna si nnyingi but you're going to share with me I don't give men money totawana okyogeza lugomogomo no I'm serious I don't give men money like nsokera ku machanga ntaga emitwala bintu agamba sizikuwa really nabikola nga ndi muto nembivaako simanyi oyina ebirevu. Yes, I do. I love women with beards. Sabankwata. Basimu. Njakuhira soda oyo gwena weyogese. Njakuhira soda gwe. Yo. Abawala oyagala bakazi bakulu. Nyanya bakazi bakulu. Lwaki? Ani gambye. Mubera mu kikola ky'omukwano one. They are supportive. Oyagala bakuwa sente. No, that simu bando kuya sente. Supportive mukasira kali. Ajja kugamba nze feeling zange ziri wano nze nkwatako wano bebe kola bwoti kati yevaayo chuka kodda ku ddyo chuka kodda ku kkono kola bwoti oh my god oh yeah ekintu nekimu chagaba omwana muto tuza kugamba abana batanga okimana abana batenda kuzibali experienced batono nza abana ambatya mawira banyumya kuno ku social media banyumya styles ze siwulirangako banyumya be bakoze mu love engamba bannange kigenda maaso niyo mukazi w'emyaka gyomba nkusubira okubanga omanyere kati ate oba tobimanyira bo bayitaga omusajja nganze babinjigirize nkuyigirize so cheche nanango obusimu bwabenze agono mulimu owaye emotoka ezeemu nekyamuka naye ngenda kukobira kale emotoka yagenze negiraawo akantu ninjibwani bagikola yimbwani sente zange bamakanika kudamujja kuganga temperature ate era kagira okugitekamu amazinga gundi waddeko byabali awo bonna bonna ate gika butacyangira radite sookwonooneka gasiketi eyingini balina gira bamakanika bamanyi so ekitegeeza abakyala abakulu ogambye bakugaidinga omukyala omukulu teyenkanika mu buli kimu nti akwagalanga maamawo nakwagalanga omwami omuntu agenda okwagala ng'omwami ng'omwana we nasa n'omuyita mama okitegedde njala omuntu agenda okunyambako funye ekizibu nga sooka nkwatira akakadde n'akampa kati omukyala omukulu nange bwe mumwagala mwemaliramu ntya Doreen nze mbanga njagadde omukyala nga manyi she's supportive to me nso tambula district zonna eze Kampala n'enzimala eza Uganda ng'omunoonya wabigalo n'entuuka wabinuuna n'entuuka Masaka mu Nnyendo Kaliisizo wonna okitegedde ne simulekaayo omukyala bwatyo tuba tunatambula ffenna mu lugendo sifaayo oba nze ntuuse ekikulu ye atuuse gy'alaga okategedde nze nimba ntuuse wendaga nsimba n'ogwa wakati numa n'ogwengulu ye atuuke gy'alaga kubanga oyo ate mba mulabanga supportive okategedde so kati ate bano abaana abato energy mutono magumba manafu pako wamangu they are not experienced kategedde ngenda okubala ate kinga genze n'omuntu we Doreen nga gwe abantu abakulu ekyakye bayina kati nga gwe mmere gyolina eyo sanga omwana omuto otazaala nga kakagere kali kulinnyo kayalina osagere
yalubere ndibera ndibugubira mu winti ndinuna ngomu wetaaga abachekeza abakyala bano abanene abalina amabeerebeere Ogereza ku balala bali Kenya size yo nedda ekyo kirwana naye nga bwe kiri nze njagala kuluzinga weeti nkoyo obunene bana nkoyo obunene era singa kubadde oyina eddagala lya gundi badengera gamba noonya eddagala tuluzinga weeti bano bempulira abalaliranga naye ne woba osaze weeti tusale bbina ate nategeera ntya andi osobola okusala like ebyobyagamba mbuno apa bode musimanya salako wano byebikwebyo anti bonna asala eddina bulad ne muntu yabadde ako recording ajja kudduka togenda kunyuma kulabako ebyaddala muti aba ajja kudduka togenda kunyuma kulabako tulako muntu ng'adde munye n'akugga ate ffe tuna n'endowooza ennyingi zigadde oyini mulwadde siriimu amumazeewo nebe nabiwulira dda mukuwa naye yo weyitiyo gy'olimu lwaki yeemala waliwo omuntu agejja n'agejja eno n'akogga eno oba n'akogga eno n'agejja eno kati gw'oli kati w'otuuka wano n'okolamu kano kaba kano anti bwenkolamu bwenti osegedde omukazi nga yakola bwati akolamu obukozi bwoti onzise bend over Allah kiba kika okumanya bannagasi gye watunyumiza nti ntuufu muntu ogwenjogedde naye bannanga bakazi babandi meremere mwaddayoko ne mubetondera nembagaba ne mutusonye obbakuula olidde yakubye esimu anti kiba nkirowooza ku bweyogedde byebyogera nga byebadenga eshawa andi kati obuzibu buli bumu nzikikyalina kinjogera abantu ne bakkiriza era bamanyi oba olimba that's why I'm like naye kyova mbadde njagala mbagambe waliwo kyempulidde wano kyeyatunyumiza bali bagamba alimba naye nga bituufu mukubireko atunnyonnyole bayinza okulowooza alimba kansabe nga tali mu kkola ogenda kukakasa andi akola masannyalaze bwe yakuula bano baaliranga ku nzi wamma nti mu bbaala ogenda mu bbaala bw'ogenda mu bbaala owaaye salamu alaikum Waalaikum salam. Kati ekirinya bigo pulani ki? Ekirinya bigo? Chipusi mukyali alyako oba? Ekyazigombako. Ate lwaki? Yali azituliisa wavaayo. Ate Bashiri, bangamba Bashiri ayine kati akakyala kali akakyala wala akakyala ako okategedde ako akali awo ekirinya bigo oba ne kaddako awo ng'ewa Saddam Rashid Lukwago. Kakyala. Kabyakulya kalina ne juice. Akali akeeruyeru. Ako. Bangamba nako mwakali emmere ne musuula. Hoteli kati yagwa. Kiki? Yagwaza. Tekyakola. Nenge kati buno budani akulembera eggaali kwanza siriyo. Buno bunne era kati buno budalaika akuloke. Akurame? Akwanani? Akulokera gwali ne Bashiri oyo. Bwe batambula mu kirinya bigo nateete. Bakulembedde eggaali eyo kati. Okay. Ate gwe? Nze ndi wa safari kati. Oli masannyalaze. Ni masannyalaze. Naye era bw'ovaayo naawe obeeyungako. Ate olina bw'otayogedde Julius Michael. Julius mwebali. Julius, banga ekikazi ekizaala namu. Kiriwa? Kino ekyalibeeranga kugundi ku Ladies Bar. Kyeru. Bangamba yakizaalamu n'omwana. Yakizaalamu ekiwala ekyo. Ate oyo naye obuzibu bw'oyo omwana aganza. Ekituufu. Oyo aganza ye tasobola Bendo Stars aganza. Kale swaba. Kale. Mwana na business z'abandi kati business hotel wegwawo nga mukola mutya tojo ngofuna omulala koko beera business nayo ndomanyi kukyalo bw'abavubuka abo boolaba ate nga twambala nze nategeera amateeka g'obwavu yambala onyume wunya bulungi
wetege kera kumacha brush your teeth zinenkwawa ngo mbubuka zirongose yambala kabutwaye nabwo box aba Calvin Klein kateke mu tifune starting na pesa gawo tegatuka bulungi wa mukazi asobola kala bagenda kubemu ko mu gym okola ka butanzo wondaba na 6 packs usano kwatako genda taxi na 6 packs zawa ibe na 6 packs azo 6 packs zawa nawe na 6 gym yawe je wakole yakwa hani wanomba kulia enda nawe zo packs zawa kati mulo mugamba na 6 packs no mugamba kwatwa kwa chirinya bwo ku ladies banga tuzina tuliba dancer mujjo okuzina ku stage omwambala buno obusata buka mamuno wemuti nojja n'okola buti kazi nagamba labazi na watu nga ali mungoyi olonga ali bute kaza ja ku stage okufuula kana kapapula awandika ke namba 0785 nga wona $1 wajja ku stage okufuula tanke 12 akebiri akano kali munda nakuwa kati katamala nkuba ku stage temaze okuzina gamugenda mwa ngogenda ogira senzo gendo okulanga omukubira nti oliwa nti nkyali waneno nkulinze mumaliriza banange yugayo zina bulungi kalewo yantunywemo obutwa bubiri busatu ngogenda anti ndiwa soda koko zange gazinkwa atonywa meka unyabiri tatu ngo bajagala ngotwala ndensuze kwawe mu bulamu bwange neka tokolo kumacho okolo tebakuzukusa ebyadonga nakatandi nga kumachane kali blood winatuka na neba kananyini mabula ku amala kungoba wali asoja ba experience kwawe babaye museba mbuna amala kumpi n'omwezi nga butavayo nane chali wange gommanyi omubuuza lero oye natali wange gommanyi lero asulandeje nkyali kasubi lero ali kubene gwogenda seguka bwotu kumbe tasasula rent kali mama baya mtekudinga mami wendeje ngasoka avumba yo wiki nene baza mukama ibintu bivamu amukadi wachuka era kuno buddenze nonya muntu wakusitulingana ye amukadi wachuka naye mama mtu nabida natuka itseda aho ngatu akatandika ngano kwashone wo mukazi sawa 12 kati nange fuluma kati nomberawo ate watu mpade transport tovao mufu siba watu mpade transport naye gokola emirimu kubanga kulese waka oyiro kusimula ozokoza ebintu kati nze ni experience mukoza nikaza abakazi wano wakati wa dugala nnyo wano wendi kwato jikunya bwenti inza no kulikanga kijuiziza ate sibyovu oba omumanyi nabike tsanga manya kati wano naina na bamami banga abenjawulo nenge ngamanya mami ono muchafu chafu irango wabi nuna sigenda wabigalo nebidala eno sikolaki kali ngoyo nikayebwe ngikwata ko mugama iranga wabage na mugama bampeyeza eriyo oba white detergent nampa nengula nendikwata wakati bwenti nesoka muntu amanya ukoza olugoyo bo mulaba kali osokola bwoti nze nkwata bwenti ne bwenti tuzeno yeneka no okola ne bwoti kasinze ebyo kati atenga mpanda one dusu wakati baga mambo wegenzeri kwebuza abakazi abozi ngoye bachi Sawayiwansa. Yaddala. Shoba ba kibikyebyo. Bagala kuwulira mazima. Nawe jika akola. Bubuuza ku bakazi abali experience abakulukulu abo. Omukazi omukulu mene we bange badde ali ku lujjiro nga jjula bwati n'emoocha takwata mu mazzi. N'akwata ku Yaddala. Ng'obonyabonye. Munsi y'omukwano. Nze nfumbye. Fumbye. Experience njirina. Ndagenda kubanoonya ne connection zambula nga basaba sente. Kwandi kula basaba sente kubanoonya. Ndali byabwere kubanga babagala content. Obadde ki kisinziira. Okay. Kisinziira. Babanga sibe bakunoonyeza. Baba bakunoonyeza. Kino kirina ku TV ezisinga ezinjawulo. Bobagala genda ku TV station. By this is a true story. Bobagala nachakalo isawo ku TV station. Presenter ne wabankwano go. Ntido ino limukwano go agenda kungamba shawa nandi kulese ne producer. Era producer abosewo bankizo mu program ezo. Kebe TV ki. Ogenda kumaliza nga producer omwadde ye 10 ate ne presenter omulekera yawe omwadde ye 3 alina wa camera ngo spends mutalaga. Kale mu nkoli nga design na wadde bibiri. Abanoonya ne bandika bwe batyo. Katwali ogenda twali nakola bakubeko ngaba manyaga mali nze shawa. Obu modole mu ntambule nzire eno bwendi. Ogenda wali kubimuli. Aye. Noonyo omukyala.
nti nze nalina connection kale anti abakyalo ono yagamba munne kale nsaako nno kalaba lwa bumpi ne kayina ebbango kale ono gwanyumizaako ng'agamba mukwano gwe ate nkera yakunoonya aje balekowe kati ate nze bambi baali bammanyi nga siri wa bingi mmere kasaba kuwa mmere nga toyagala chips n'ekibumbo yali ankutudde misana nakiro nga tetwebase kulwa chips n'ekibumbo ebizoba ebi chips n'ekibumbo nga sibyanga kombirabira mu distance wetwagamba ogenda kulya kikonze chips liva namugaba banagaba muwe kati tuge what is the restaurant nga ogenda basimba bati nobega yangamba bega nembege ekibumba yali wali agamba lya you'll pay yeah you'll pay tukano ngana ko emusajja tunasuka mulinda mukola njala kuba yanfuna oli wali olinze namba kola njala bali no baloza ine mutabani we abakaza bakulu tebaswala bali baloza mutabani we ali awa mulinze mumbe sejja kanonze ntukuleddene namalo mukola njala akoze manicure pedicure facial ngabambi oyina omwana nzonno nga nkola ko nga sewuse ninga muogo omwana oyo ndi yakava mu kyalo aze kunyamba ko mirimu gyawa kale mpira nga nkutusa omutima ne mama nga nakola ki nga olina okukola emirimu era abantu babonye eddoli ne mu nsi muno tulabye ebinene zinasulako ekiwe kiramba nga senga negatta nga kikyo anti mami ngata yali yalwala akasagazi kubanga abaki bakamu nakuzukusa naga watosobola zufulume enju yange ogende samwenda za kiro ngoina kunoonya amaanyi amalala ka nenziramu era buno obudde wano wendi ng'oli mukyala mukulukulu mu myaka ngo neeta nga tolina wamu kasente blood totawaana wakati neevuga nsula walungi sinazimba naye nsula alhamdulillah I'm comfortable where I am nsobola kwetusako kyonna ekyokulya kyenjagala kitegeeza ddala olina obuze mu bulamu bwange ng'ogyeko nti gwe nkwagala ng'omuntu ndi willing n'oteekamu kyonna kye ntaddemu omulala ayinza okujja nga nnamu interest alina okubanga bwe bamotoka kagenda kumpa ex wagon okategedde nkutegeera olina standard waliwo motoka types z'otwala n'ez'otatwala omukazi wawe kitandya anye emitwalo ebiri nze nnywa 8 mu market yange standard tebikwatagana aba vitsi toyagala vitiza ate kati gwe tosembera passport tetuwogera twenda bangu nnywa emitwalo ebiri kuva wano paka Mbalala nonyimiriza nganze okuva Wesula mpaka Kampala nnyo emitwalo 5 okay so abawishi babago bate Subaru is okay oba depends on time abasubaru bayuza abakazi ba Subaru mbadeko nabo bayuza bayuza wano omukazi gunafuna ko nga Subaru nitumala okukola omukwano ngamba you're not like what I expected nemugamba mama ekiki nemugamba nkutidde omutima tewandi kingambye chokanga wali yangamba you're not like what I had expected andi nagano gende wa bigundi eri yali agala nze nemugamba sibikola for the first nsobola bikone for the first time nati nchitegera nogamba era twadi kumacha yampe emitwalo 5 nange nenjizira nange ninzira tewatambula nafuna zudu nintuka abachali bange maga musasule tegwawedde bulungi awulogo mulimu bana nze ntumira abantu mbo nkoze emirimu zenga nkoze emirimu munsi okipoze bambi nasika ko muwogo wasaka ko muwogo nakumusaliza myombozi nasika muwogo nga nachali wange oyo Basiri tuba ku kyalo tetulina mirimu gyakola nakunyumiza yembozi nengula muwogo zawagama chicken sijima nakunyumiza yembozi ya muwogo sajimbe yembozi mtatu yaliwo tukabona ngwa kusatunga tokola fenna kati wulira tutuka kutubeerawo ngabo manya avuka bali idle babogere date mukola mu bamisota ku kyalo temina mirimu nengamba kanjiye ngekuba tutulamu abakazi bayitawo nnyo n'abaana abaputala kusomera tabena byakulya kale natete waliyo kidda walime Eva Brown Timothy mu kampuni z'emigati n'abaana babira nnyo babikola ki ne babikowa tugafe tusewo muwogo omubisi omusika bikibiki twasika okusika muwogo business yaffe sorry kanjijo bibile migiti twasika okusika muwogo nakulwasuka abakazi batuwagira kinga bya yitawo nange mwebale kukola kizibu sanga mwana mulenzi myaka jja mwenga akola this is innovative nanja mukole mwabulirawo obwedda kale singa mukola muwogo naggwawo ingamba Bashiri bana bantu tulazo okwagala okwanjawulo kati kole muwogo twasobula wetana enkeera tewaliko wadde yali olumu bibibi
business nenjitunda nenjivaako amangu ago nze sayini yandagira nti kati okumanya abantu b'omukinaawa babi waona omusajja ajja nga atunda piraawo ezinentamu agala piraawo aliko ebirengo bagula evi sembera wano abatambula kagaali right kupiki abane nebino bitukutuku nasamu entamu kolu yajja abakazi b'omukinaawa bagula piraawo kumubula montamu mwezi ozabona tebafumbye bwabwe enkala alete entamu ezi kiri adi agulo gwenusu ebi ni bantu bewaffe eyo bakulaga okwagala olunaku olusooka olwokubiri ne bakulaga nti ffe tetwagala nga wayiri bakata hakati naliko DJ nga nne bidongo bili awo natete bali bagita Crystal Mobile Disco Sound wala natete ngo yingira mu paaka kutota awo nyini awo nalina we bidongo nga ntunda amayirungi nine bidongo yes nga na Disco Sound naona amayirungi nga amayirungi agonga awula ko sente bosi wange yayempanga pisa 50 kala amayirungi ago gasolo gafuuka balate galumye ensigo kati nga wegasigala wangamba gasuule nchirealize ngaita nengamba nilwa chimbanga sula nganze chenkola bale wasigalawo enkale bale etama irungi ngatabula mu bale nensoka ntunda bale wange nagwawo ezo sente ziba zange oba no gamba boss nti wasigaddewo pisa 3 kumbe zona zikoze eki ziweddewo buli tuli ali 10 abasita avuga tulira bali amayirungi omusajja maso ndabanga bagayagaya buli dakipa obutebakaye omuntu maso kula mirungi ga mitwale eji naawo be 3 wow nene ne customer nga yangamba nze shawufaru buli lunaku zida kama ironji ga mitwale 3 obanzize obasize nkusasula kati nze nga ngateeka ebbali ne wataja naafuuka bbali business nayo yambeererawo tunda kama ironji nakubaka ebidongo naliko DJ nasinako karaoke abaffe bana ng'owangula t-shirt gundi atenze atokumanya nze nnonyeza sente era ngamba nnyo abantu nze oba emmotoka yabizigo ng'eyisa olonda banga ndi kuli erinzi na mpangule sati tonvunaana ndeka ndaze nga zikasaba gamba waliwo sente ni wano kulayo tuni bagamba mbuyimirawo nozina noyagiba emitwalo egi nga sigirinamu nazinyedda sente kintu kikulu okategedde nayozaako engoye ngogena bino dwaikirina kati nga tuziretawo nagwe enkolera bankozesa nalimako nengenda ebukwire ekyankwanzi eyo negobayo kyekyaba anti ngo amazzi ge munywako ente mala ganywamu awo naawe noonywa eyo negobayo nkoze emirimu nvuzeeko taxi zukuyige emmotoka njigidde mu kigege ng'ovuga taxi ekigundi kyakke ekyemunakingirako ekisenge n'enkiyiwa kyonna sina pamiti mvuge emmotoka omusirikale annyimiriza mukuba watanya bwintu nayingira kisenge ky'abandi nze ngambaamu nga nfuna boda taxi nyiniyo ng'agikima nakuba ekijji nenvuga ne taxi ate byonna byenkoze mbikoze mu bbanga lya myaka mitono nnyo kiba ndi mukwewuunya ng'okoze ebintu andi sinywera ku mirimu wamma wensanga okusumbuyizibwanga awo nvaawo owakomedi bwo obululuddemu nfunyeemu era naye bwakeera nga taliyo siri mu kantu bono obudde ekyo ojja kundaba nga ziguddewo YouTube channel yabanga naye atagana bwati tujja kuwagira nabanga atagana bwati bwana ekasuku yandeeta eno kakati guma nange nkyabiyiga si byangu nkyabiyiga kyovala nze siri ku speed kati nze kankosese nze nina ekintu kyenna mu bulamu oba nkyogere ntya by the way nze kyagala competition oba nkyebalize Katonda oba nkole ki sisika muguwa nambeera kale nze tukitekako maanyi nze nyangu ate wali abantu abo nga bagoggazi nze nyangu okulaba next nze tonsubira mbu ngenda kujja mbeera ewantu nkole omwezi emyaka 4-3 nga ndi awo guyinza okulowooza olinda kumba okuluukakibwa kituufu kale mirimu gyonna gyonna egyo gyenzize nkola nga nkola ngenda okubalaba ngubaddemu ndimu n'abasajja abakulu tuvuga ffenna takisi aina family walisa abaana ate bayenda aina abakazi akola ngeno gamno bangamino mwali mwenda kiraka n'obwezi wamutandikire mu taxi firi mwezi okay kale tuli mwezi nedda wali banga basajja ba taxi mukwana ba ate bangamba oyo omwala abeerawo okumpi ku lujjaawo waneeno awo ku lujjaawo atwana dereva ono wano bati oyo oteeka mu giya booti okola booti akwata keno bwati aferinga wakwata nga kibuguma nga akigamba atugende eka mwebale nze netufuna mugagga doyinye ntufuna omugagga nga wange nenkola bange omugira nnyo oba oyagala nnyo nga nvaawo olusolina okulemerako mu nsi shawa ekyo sikirina ate nno nkyagala ne sikirina naye omuntu tata wange yaŋŋamba kibi ate kirungi
Yeah. Sometimes olina okulwanira ekikyo naye sometimes obutaleeta mbeera you move on. Leo ino tulina mutyabo oyo tumina babiri. Tugezaiza cameraman. Njagala shooting akantu njagala kushooting akantu. Ninga ndaba gochipushinga nyabeere kuggwe. Nganze tuyagala mpeemu. Ayichireka for reasons. Nja kulemezaako naawe olemezeeko simanyi mutima gwo na mmeeme eyo. In the process oyinza okunkola ekintu. Okay. Waliyo abantu abamu mu bulamu nga walina okuvaawo obulamu butambula. N'olemerawo ate. Nze nabirive egamba nti omusajja gy'agenda gy'asanga banene beepanga. Wonemesa Kampala nga ngenda embalala. Nze I move. I can still make life there. Oh, yes, you can. Bwemba njagadde omukazi naye nga ndaba tukuliko bangi. I quit. Sometimes you have to compete. Anti ulira competition bweba teri healthy. Ochita. Nchita. Wo competition ebeera healthy. For example tuli mu comedy tukola. Fe mu comedy hit yo ebeera ngo oli ku stage. Nti nvude ku stage shawanse sezanyo mukubyenga abantu musese that is my hit. Tulinga bayimbi nti mbi agenda kuyimba oluyimba balukobenga yakajja ku stage mukube endolo. Ifuba akajja ku stage yes andoka ka smile kali nti bakumanyi shawa you are funny sami and shawa naye balinda kyogenda kubawa. Kati twa mwereke competition nga ajja ku stage yakola nga bya mirembe. I can say in the business. Leo tuketsera ne ba comedy gwen kolono mwagala nnyo. Ninga ndaba nkola benkola nabo abantu beero gangana amatalo gafuusa amatalo I can quit comedy. Oh yeah. Sente ndi mutitizi atira ne wembandi omutitizi utalo yalukola ki yalunyumya nzaawo nga nvaawo enkyanga nzira mu kuyimba okunyimba okunemesa ngenda mu production tolemererwa nze sireme kyemmanyi kiri kimu siremerera ayeto nyoma mulimu ateze kyenemanyiko kiri kimu simanyi kuvuga nyonyi mu bidduka noso kunsanga enkera nga njiri mu mitambo nze njirimu hanize ekintu ndaba kirabe bwenti sigena ko mu driving school muzeyi wange yavuga nga takisinze nga nkuba kijjenga gia ziteeka mu ndaba bagiteekawo kujoza bansanga nnyingidde kubo abo nentomera aboda basatu nenjiddukamu oshageera okuvuga emirundi esatu nga ndikiriya ku kkubo kati nze ndi muntu ekikula bwe kityo siremererwa mpiikinga mangu ntambula na bigenda kazibe gavumenti eriko gye ntambula nayo tosobola kunsanga nti ndi ku front line nkomandinga nkyukakyuka no ndi mutiitiza ate ntandika emisinde kinako gye twalinga balenzi bekalakasa omusirikale najja yagenda okukoleza akabaati k'essasi we bati nga nze ndi waka mu buliri neebase kyego wali okipika bagenda okujja okunyuma ebibaddewo nga nze nfuluuta nzukuka nze okutandika emisinde wano that's the beauty kati oyo yenze sikaka kintu kubanga waliwo ebintu byengezezaako okukaka ebiseera ebisinga ngenda okulaba nga kyeggweredde ku sayidi walabaddeko n'omuntu oyina tukisana nga mbuba nina olutwe nobeera n'omuntu agala mube mu bulungi gwe opushinga kintu mu bulungi ogw'okutuuka nga bulemu edda kuggwa nga eba balowooza gwaba kitandise anti omubi yanyampa kati nga tuli wano eno niwabaawo ekiwunya bagamba ni shawa nze ndiwo wennyinde ennene shawa afuuye ng'oli omulabikidde just bubi kati okukyewala mbeera eri gagenda okuba nga gakuwumuka nze nga ndi eri omuganda bakugambira nti ebibi bisiŋŋana okusula n'afuluta osula n'anyampa sikiwulirangayo nkona muntu afuluta nti ebibi bisiŋŋana okusula n'afuluta osula n'anyampa lugero lwa Luganda ebibi bisiŋŋana lugwawe luti okusula n'afuluta osula n'anyampa buladi nga wasize n'omuntu akuomuuka emabega nakyali wange naye nga yatadde naye sinnafuna connection abantu bentambula nabo Bashiri twabeeranga naye nga yajja mu biremeredde ngagamba oyo yaganye kanzije najja n'abateera carbon dioxide so kyabanga tubaliriza bannange ati genda kugamba katubanye obwenzi bugenda kutambula ku lunaku lwa Valentine logi za bbula kwolwo be bagenda okukyawa bangi be batagenda kuwa birabo bangi abagenda okujjako amasimu bangi mbuka omugambo ki eyo kubanga nkubuulire olunaku lw'olutabula abantu nenze mutima nalujja namu mu bwongo bwange ani kati ekyo kiri ku bawuulu ebiseera ebisinga ebakuza nnyo Valentine eri ebya ddala
Valentine zachi abatayina bagalana kati nze shawa buno obudde wano wendi nina omwagalo kategedde sirinda nga gwe kennyini era nesha nyizo gaba packs nachusa camera okay nedda nga muri ofaache no kanchireke no abula ndi musiru nnyo era wano nemba ntankula entalo ndo nange nga mu byonna olwokuba nti tebalina baagaana baabwe kola olunaku lwe baagala ofuna omukwano siriimu atambula kola olunaku loogi zijjula nanoonyako loogi gyemanya emitwalo 3 wangamba emitwalo 8 nengisasula mu bulumi obungi nga siina kyakkola wonna wajjudde kati ate obuzibu bwe nashawa buli bumu oba njagala nnyo ssente zange oba ndi mu kopi oba sinnafuna gyenkoma okuteeka ssente nnyingi mu mukazi akafiiramu anti bwe nalinga agenda okumalawo nti nenzijukira nasasudde loogi ya 8 nga nziramu mpaga buli wembanga ago neŋŋamba neshawo 8 ogulese kugende bwe gutyo ekintu kimbeera ku saidi yene yakkono nga kiŋŋamba loogi ya 8 wekaki zukuka weeraliikirire nezukuka nenziramu nempaga buto anti kuva kiro paka ku makya nfiirira 8 nga buli owulira obusungu nze bwoba mukazi fuba nnyo nemikuteekamu kingi bwe nkuteekamu ekitono nange wali nkola ki totolebezaamu ne bambi nkyali mufuna mpola doli nenkusaama akakadde nekutwala ku Serena ekiggo bayibulazi oba ogenda kukifiiramu buli ndowooza nti loogi ya mitwalo 3 ekintu kimpaga mulamuli mbanga afunye bala kunyonyogeddeko bwebatiye nziramu nempaga n'ogamba zirina okugwayo ezo sente zannuma mayibulazi 8 gwako sula muluma y'emitwalo 8 shawe ekiro kimu nali sinnatuukawo obusente bo nga obujja mu komedi ate naba bye bakola ne komedi nga sinnamukola komedi mufunyefunyemu alhamdulillah komedi byenzo gamba nti nfunyemu biringa 3 nfunye emikwano erinnya ndifunye kyakubiri I'm living a life maybe nebintu byanjawulo doyini mu bulamu nze sinnakola nti gaga amaka gange nti ki naye ndi mu bulamu omuvuka bwe yandibaddemu akamotoka neevugavugamu nasulanga mu nnyumba nga wemba nnyengerawo enti olugiye nina okundisitula bwenti nenduteekayo nesimbawo ejjinja okitegedde olimba yes true story nesitula bwenti wansi nentekawo ekigoye ne piro nze n'abakazi abanjagala kati mbagamba tuwabanga ati baby I love you oligwa wendigwa mugamba tunsudiya onjagala kati nenze singa ndabako mu myaka giro tusala kunjagala so alhamdulillah comedy has given me a living I can eat I can drink kati bwe bulamu bwenjogerako so maybe inshallah Allah nga sigadda comedy wano n'okunnyongerako nange nja kujja doyine nkugamba agamaka ogalaba comedy nabwo obudde nevuga at least osobola okwebezawo kyekisooka ate nze I appreciate God na lwaki nyumya nnyo bino ebintu nzira emboozi zonna zetunnanyumya I will be the best example of myself nze sigenda kujja nkunyumiza emboozi nkugambe mbu nalaba gundi nyumya sitole ya bulamu bwange I have my own corporate pulira okategedde kuba byonna byennyumya nze byantuukako bintuuseeko okategedde yes so nze wengenda muzikiti okusaba katonda mwebaza ebintu bibiri he has given me a living ate amponyeza n'essiriimu by the way yakuwonyeza nze we natuukanga mmanyi nti ndwadde ng'ogenda bugenzi ninga tondoona amanya abanaku be kuba kati shawa nze mbakulwala siriimu mu mirembe giri wandifaananya otya kuba ewaffe ebiseera ebyo nga naye bakusibira akakadde oba ogenda kulima omwaka waliyo famire nga bakukwatira kizibu kyakakadde oba ogenda kulima oveeyo ebyaddala true story okategedde naye kati waliwo ebintu nange bitakyankanga nga bansibira akakadde osobola okafuna emiliyoni nembasika alina mu kashi obadde ne mu campaign zimukama akugjeeyo agezaako alhamdulillah sakukubira simu doyina onyima kakadde kisinziira shawa bankute bantwala nokitamba kakadde osobola naye nkakuba tuwandise wali bwofuna olina okukanziriza naye nosobola kumumanjira ku pressure sokugamba kankuweemu akantu vidiyo nga 10 netuleba nti lwezijjo mpayo ekizike ky'amafuta tubale mulimu ebizike bimeka badde segedde I know so alhamdulillah kati omanyi kati ebiseera ebisinga tugaggawala bantu emikwano gy'olina bwe bugagga bwo okategedde nti kati n'abantu bembiramu Beatrice Mao bamukuba akalulu naye she's living abadde London oyo obadde naye mbadde muyogera kujja n'ebintu wano
n'ebimu biri mu mmotoka sukaali biki osegedde abadde agabira abantu nga beebaza okuba nga bamulundu naye nga bakuwangula akalulu naye ng'agamba abannonda kankole ki kyokka wano mukuga tosaana kumanya nti ono yampa akalulu teyampa wabula ekyagenza akola agenda mu constituencies yawangula ntwanonze nganze nga nawe teyawangula naye ng'afuna obululu bungi abantu baawo banjagala bambi kambaddize bapoliticians tebasangika bakola ekyo kategedde kale kyo kyakati omuntu ng'oyo tusaako nsibira mitwalo 5 wadde abagagga beefuula n'atagamba naye aba aswala kituufu abagagga bayuuza naye era yekubamu mutima olw'olumu kategedde so nebaza mukama alhamdulillah obulamu butambula mpolampola alhamdulillah bye guys ajja kukomawo edda tukusabira omusamba tegukutwala we are done. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.